tosekerera malibu kugambye nawe gajja tosekerera malibu amalibu tugafuna tutya gwe bafuntudde agakonde olw'okunyakula ebintu afuna amalibu bannange gwegezaako okuula erinnyo olisse wali mwattu ofuna amalibu eriyo ababeera mu kudduka n'agwa naye afuna amalibu tosekerera malibu gaago gajja ate no mwattu gagula buwanana tosekerera malibu kubanga gaago gajja bannange nno waliwo gano agagulwa ne bagayingiza munda ago no gagulwa buwanana geza ogula erimu 2 3 bannange oliweza 5 lubanno lutalo tosekerera malibu kubanga naawe gaago gajja wamabeera n'eddibu lyo mwattu owona okugula erinnyo. Nze Dr. Batindaba Amaga Kaddu Balige Yankoona tuli mu ndi mugezi waffe leero atakutuusiddwako munywanyi waffe onono muzira fumbe Musaazi Christopher munywanyi Musaazi Christopher wangaala buvule obutwa buwogoka embuyaga wangaala busekuzo obunu bwatika kiri kutta kyendita wazire nyanja n'omuliro bannange wangaala nga minsuseera yawangaala emyaka 999 oyo nonno mwoyo gwabaliddawo omwami oyo Musaazi Christopher kubanga bambi yagezaako okulaba nti tulwana naye tugezeeko okubeera nga tunnyonnyola ebintu bino ate abaana baffe beeyongera okubimanya ababeera ku WhatsApp buli kadde waakiraabira bisebutaagaane. Tulina amannya gaffe ekitundu kyaffe ekyokubiri ate tulina erinnya James. Bajjajjaffe nakugambye dda mu kitundu ekisooka nti baakoowa ate ebintu ebyokwogera ne beetooloola. James baamweyitira Yakobo. Yakobo. Bolap baamweyitira Boola. David baamweyitira Dawudi. Saint baamweyitira Vicencio. Atulina erinnya Fred baamweyitira Frederico. Frederico. Tulina erinnya Ignatius baamweyitira Nyansiyo. Tulina erinnya Stewart oba Stewart fenno mwe gwe muyita Stewart bo baamweyitira Seruti. Tulina erinnya Speak bo baamweyitira Sepiti. Ya Steven baamweyitira Stefano. Uyo Stefano. Tulina erinnya Bakari baamweyitira abamu bamuyita Nobeka naye nga bo bajjajjaffe baamweyitiranga Bakuli. Mikwano etavumbuka mulowooza eba erinda ki wamma nno nange ndaba bino abintunuulidde ng'emmere eremye omugenyi nange ne mmanya nti wamma nteeka okubyogerako era kambyogereko oba amannya gano kangoogereko nannyinigo basiime nga Nandigejja esiimira ate mwattu mu bannanga bwemage. Nya James oba Yakobo abo nno baboogerako nti batera kubeera bavubuka oba basajja betuyita enderendete ntegeeza omulungi ate omugezi naye omutawaana waabwe guli gumu mpulira abantu babeemulugunyaako tibalina olugezigezi lwabasukkirira bayakobo. Yakobo owulidde taata James mukendeeza olugezigezi abantu mpulira Yakobo bamumanyi gwe Yakobo. Ina ba Bolap batera gula pamba era Boola wano gwe tumanyi oba Kenneth Bolap yaleeta pamba wane waffe mwaka gwa 1900 ate 1903 eyo yaleeta pamba. N'olwekyo Bolap nyiza obutamuyingira batera kubeera baguzi ba pamba. Tulina erinnya David. David batera kubeera bavubuka abalabika obulungi bavubuka abatalina mutawaana batera okwagala okuba omupiira naye omutawaana gwabwe ba Dawudi batera kubeera balukololera mu nkande ntegeeza abasigula baka abasajja. David mulekeraawo. David nga yakuyingiridde amaka oyinza n'ogeevuma lwaki wakeera n'owasa. David mulekeraawo abantu bagamba nti
gyali mumbulizeeko bajali ane Dawudi naye mu Bayibuli naye bagamba nti sebo yayagala abakyala kale yayagala abakyala bangi n'atuuka n'okuttira abamu mu lutabaalo ba David bo bambi ogwo bagukolera ddala ogw'okwagala Vincensio oba Vincent bano nno batera kubeera bavubuka bakozi nnyo era mbaagala nnyo bano sibalinaako kyakwemulugunya atulina ba Fred mu Luganda tumuyita Frederick bano nno batera kubeera bavubuka oba basajja banywevu balwadagada ate abalungi abalina ssente batera kubeera bamwogeza ssimbo munywanyi Serumpanise Frederick nimbye olimbuulira Fred mwebale nnyo sibalinaako mutawaana omutawaana gwa mwe guli gumu mugaba nnyo ssente mugaba nnyo ssente akyani bagamba nti ye mama ezo zogaba bwatyo wabyenzibe wamma Fred mujje muvugirire mukwano gwange Serumpanise Frederick mu ggwanga lya Iraq ate nkubidde ku ngabo y'abaga Ignatius oba Nyansiyo bano batera nnyo okwagala ebyobufuzi batera nnyo okwagala ebyobufuzi kitegeeza batera kubeera bakubi ba siyaasa ntegeeza nti babeera balimba n'olwekyo naye si bonna atulina erinnya Stuart oba Seruti baseruti oba ba Stuart batera kubeera bavubuka batonotono batera nnyo okwagala okuvuga eggaali z'empaka nabo bakozi mwebali nnyo ba Stuart sijja kuboogerako bibi kuba tebalina omutawaana gwabwe baagala nnyo okukola tulina erinnya Speak basepiki bano nno batera kubeera bavumbuzi batera nnyo okwefuuyira endere n'ekitali kikyayinza okulowoozesa nti kikye ba Speak ono ye muzungu yasookera ddala okujja waffe bamuyitanga John Speak manya gonna ga ddiini kati gwe naawe beera n'amannya John Speak talina lya Luganda ery'Oluganda ndowooza ye Sepiki atulina erinnya Stephen oba Stefano bano nno batera nnyo okwagala okukola emirimu emizibu gyonna emizibu bagikolera ddala batera okwagala okukola buli mulimu gwonna ate mwattu bafunyi ba Stephen bafunira ddala bafunira ddala era baleeta enkulaakulana ow'omu Bayibuli bamutiisa mayinja Bakali oba Bakali abamu gwe bayita Beeka feno mu Luganda tumuyita Bakuli era omuzungu gwe bayitanga Bakali eyajja n'abeera awo ku luguudo lwa Bakuli oba owoolaba Bakuli wennyini we yabeeranga omuzungu oyo bajjajjaffe bamuganda bazze erinnya ne bamutuuma Bakuli era ne bamubbulamu erinnya lyo olw'okuba yewe yabeeranga awo ku Bakuli n'erinnya eryo buli lunaku ate tulyogera bigambo bingi naye amannya tegaggwaayo mukwano gwange Kibirigamo Sidungu basajja Ssubi nkwagaliza olunaku olukulu wamaato olw'emirembe Nansubuga Betty nawe nkwagaliza olunaku olukulu ate olw'emirembe mikwano nawe beera n'omwoyo ogulumirirwa eggwanga lyaffe nze kaddwa kuwa bwino gw'otagenda kuzuula bino twandibitegeereddewa kino nno kyekyoto ky'okumanya ekyewayo okulaba nti kisomesa omuntu ebintu byonna abeere ng'ayiga kyewayo okulaba nti kirumirirwa abaana baffe abanaasigalawo bu vidiyo buno twagala we bayita bubeerewo beeyongere okuyiga ebyaffe oba ekintu ekyokumanya kya muwendo nnyo nga Sulemaani bwe yakugamba naawe beera n'omwoyo ogulumirirwa bannange emmeeme naagabanga yenaagejjanga naye emmeeme etagaba teyinza kugejja beera n'omwoyo ogulumirirwa abato abanaasigalawo nga ffe tuvuddewo ky'oyina ekitono kyonna kisse ku nnamba ffe tubeere nga tutambuza ebintu ebyo okugula maaka z'empandiisa ku lubaawo okugula data entambula okunoonyereza ebintu eby'enjawulo oba airtime okuleeta abasomesa ab'enjawulo bw'oba ng'okyalina omwoyo ogulumirirwa eggwanga lyo ng'olaba wawe tugenda nkukoowola okubeera ng'otukwatizaako n'ekitono kyonna ennamba ffe k'oyita eri 773
27 61 ate 27. Tosekerera malibu kubanga gago gajja. Kamuwere kyensobola amponya amalibu. N'okuseka nkuzize amponya amalibu. Benkole nnyo wakiri nfune ennusu ez'okugula amannyo. Bwe gali wanguka nteekemu amalala baleme kunjogirira nti muli nsongolera mambo.